n'essente ezo nga mulwadde wa mutima nga bamuhumuza. Amalawo bawigisemu banga n'ekitundu n'ajafa nga tanazikyusa. Taata ye yafa? Okay. Sente ezo nazekera mutabanyi we abeera ne jjajjaawe azaala tanasukuye natusedize Kayunga Bugerere bo manyiyo oba owulirayo ko. Kayunga manyiyo Bugerere we sitegera bulungi. Naye bo bamanyi ekintu kimu nti omuntu akola mu bbanka yasobola okukyusa ssente ezo kati nze nabadde mbagambye okwagala okufunako nti nsobola bafunira omuntu akola mu bbanka mwijjo birako oko nti wabanga olina connection esobola ozikyusamu nsobola okuwaka enamba yo n'omwana azirina n'oyogerako oko naye nga gwakola mu bbanka. Balina ssente nga mmeka ezo? Balina $5,000 ekya dola. $5,000? Bando mulimu notisi eza 10 ziri bando 3 naye nga buli bando emu erimu okapula 10 n'essiru yaako. Eza 5 bando 2 n'eza 2 ey'ekumi eri emu. Kati fe tuba tusobola omugamba nga ak'ekikumi kavaamu $20,000 naffe nga tufunako ekyokulya waggulu. Ak'ekikumi kavaamu anti kati nkugambye dola eri ku 3,000. Anti kati fe tuba oba oyogera naye omugamba. Mpulira nti anko waswa yava okumpa enamba eno enza akola mu bbanka gwe yakugambyeko oligenda otambulanga naye okukyusa ssente ezo. Agenda kunnyonnyola buli kimu naye waba akubuuziza bbeeyi gwe mugambe nti ak'ekikumi kavaamu $20,000 naffe nga tufunako ekyokulya waggulu. Kale kati mpe enamba y'omwana. Talina bantu be balala kuba saagala kukola bintu nga nkebere enamba. Eriki? 0747 33 79 03. Jida nuko tulabe. Mbu taata we yali akola mu UN ng'avuga basirikale. UN evuga basirikale. Ani teko okusooka okulowoozaako. UN evuga basirikale. Waliwo abasirikale ba UN. Abasirikale ba UN bavugwa baddereva ba UN. Ate era ng'oli abadde avuga mmotoka za UN ng'avuga basirikale ba UN emmotoka neegwa agambe yagwa bw'naavaayo n'ekikutiya bw'avaayo ebikutiya bya ssente $5,000 oyo omusajja ali buliyoni ya UN mwe batambuliza ssente kati okujjako nga naawe batolina magezi toyinza kuŋŋamba $5,000 egya dola noba n'emitwalo 5 egya dola ng'osobola okukuba essimu n'oyagala okumatiza nze ompaliriza nzije nnyo egindi paka gindi wonazeemu okkuba musajja wangi ali kugamba mulimu buba buvumi omukadde naye ali kugamba kitegeza bayaaye mwebayaaye mwe mulowooza nti ffe tetutegeera omukadde twogeddeko naye mwe muleme kulowooza nti abantu tebategeera abantu bategeera ababbi engeri gye mubbamu baba wangi sebo Wilo omwana akweko omukadde sokweko n'omukadde tetujja kwogera na mukadde omukadde tetunamuvuma ate agambye tumuvumye twogedde na mwana tumugambye ajje kati ko omwana ngo mukadde gwali n'olwekyo kati ffe tuleke omuntu atusirwalireko olw'okuba waliwo omukadde basirwaza abantu bwe batyo kubatambuza bya kisiru nga mwagala kubabba ngeri eyo kati kyekikulema okutambula mayiro 8 okujja Kayunga wali kati k'omuti wetu balinze kuba ffe tutambudde mumulowooza tetutegeera wobanga olikirya nga we wagambye bizinesi eno weeri $5,000 egya dola tosobola kugamba mbu olemeddwa okutambulako ffe nga tetutambula ye omuntu alina $5,000 egya dola kyekikwesibye embulamuti kale kanziremu omwana ankole ki omukadde ye waali omukadde ye omwana mukubireko nava alina omukadde wamu kale kati kankubire omwana mpo ku mukadde ye ayinza okuba ajja binyonyoka wangi sebo halo wangi andi kati gwe jejja
Kati oyo omwana ffe tubuuze paka kati k'omu okitegeera kati ate omwana ono gwe naze naye amubuulira ebifo omwana tabimanyi omwana alinga omuyaaye kati gwe ebintu by'obitegeera gwosobola otubuulira nenkuba etana mwana wange mwikufuma biki ebyo bannange naye kati naawe olabika just oli muyaaye onootusonyiwa naye naawe jejja kati oli muyaaye mukyemuzukulu ono asekera namunsekerezi esimu eri mulawodi ebintu byokola byonna biraga oli musiru Katonda yatonda abantu abasiru kale oyo alowooza nti ayogeranga mukadde olwawo oyogeranga mukadde akamugwagwa awola mbawonye oli mugwagwa nnyo obukodyo bwe muttira abantu twabitegedde ebyo tubimanyi mbawonye bannaaye omukono mu maaso kangiyiseemu uleko kwogera ogirye n'abaana beewaka wangi uleko kwogera ogirye n'abaana beewaka mubadde mwagala kututta bussi ekitegeeza si bakujja na muntu kati waliwo ankowo ankubidde essimu wano mbale naakogerako n'eddakiika ndowooza nga 5 mabega nakani ngambye bamuyita Ankowaswa omumanyi Ankowaswa ali mu ddwaliro Ankowaswa Waswa Moses angambye olina ssente olina ssente muzeewo ze yajja nazo oyagala zikukyusizaamu olina ssente mmeka anko gwe gwangambyeko akola mu banka agenda okunyamba okukyusa ssente zino esebo anko gwoluwa ndi mu kibuga anti anko olaba tulina zino ez'ekikumi ziri bando 3 eza 5 ziri bando 2 eyabiri banda emu n'eyekumi banda emu wonna wamu olina ssente mmeka anti nina ezo ez'ekikumi bando 3 eza 5 bando 2 eyekumi banda emu n'eyabiri banda emu ako ziba mmeka nange nze mbuuza gwe gwolina bando kitegeeza ki ako mu bando mulimu obupapula 10 basiba wamu basiba wamu bwe ziri mu siiru tegeeza tomanyi muwendo gwolina mu buli siiru mulimu obupapula 10 buno obwe 10 basiba busiiru 3 obwa 5 ne basiba busiiru 2 obwabiri 2 ne basiba kasiiru kamu ne 10 kasiiru kamu tegeeza mitwalo nga 5 wangi mitwalo nga 5 gatya mitwalo 5 kwa kati goli nasi 5 gatya olina emitwalo 5 egya $. Ankowaswa yangamba yabibala musimanyi zibasimanyi mitwalo emeka sitajjukira noba yali angambye simanyi mitwalo emeka 5 aba yali angambye mitwalo oba emeka oba mitwalo 4 okay kati sente zo ziriwa kuba kati wonoozireeta batusobola ozifuna kiba kisobola okumanya naye nga sente mulina $, kuba ngambye $. kuliko omusajja ono w'ebiviiri ebingi kati oŋŋamba otya obaddeyo otya ng'ate tomanyiiyo ng'ate yisimba ddamu nayo tomanyi weeri ekitegeeza tomanyi weeri kuba nkubuuziza ne Kaatenga nga Kaatenga ke kagga koovaamu okutuuka ekayunga ng'ovuye Bukoloto nawo tomanyiiwo Kaatenga ke kayunga akatawuni koovaamu ke kagga koovaamu ng'ovuye Bukoloto
ngodde Kayunga naye nga tomanyiwo kale mbuulire buuza ekidde ekiyunga ku laawundi anko kati olaba woosiruwala odda ate ongambye Kayunga ate ombuulira Kiyunga eyo waliyo Kiyunga odda Kiyunga wove Kayunga n'obuuza odda Kiyunga ng'okute ku Busaana Road stupid lwaki oli musiru okutuuka kwekyo bw'ova Kayunga mu tawuni odda bayitawo Namagabi tosiruwaza bantu mugenda ne mwagala okubba abantu ne mulowooza nti ensi tebategedde okuva Kayunga odda Namagabi ove Namagabi odda Kaazi bw'ova Kaazi odda Bubajjo bw'ova Bubajjo odda Kiwangula bw'ova Kiwangula odda Kabumbuzi stupid mugenda mubba abantu mulowooza abantu tebabategeera lwaki ate onsiruwaza mbu bw'ova Kayunga odda Kiyunga ekiyunga waliwo laawundi lwaki olimba ensi wa awo wongamba okuva Kayunga ng'ogenda Nabuganyi oba ku Isimba Ddamu waliwo awali laawundi okujjako okulimba ensi mwagala obubbi obubali kati mukulu nakugambye nti tujja kati nzono gwenze daye yamanyiyo ate byomunnyonnyola nze nange sibitegeera neeyo teriyo kyalo Kiyunga eyo tekiriiko Kiyunga kiri eri mukono ng'ekabembe Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 da final channel kwoli nga bulijjo tubeera kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero just waliwo obufere obusibuse ebusoge eyo nzize mbuwulira tulina $1 tukoze tutyo omuzungu asudde gold abasoga bakatandika okubba enzibe eyo bagitandise mu 2025 wane Kampala yajja dda mu 2000 doza 19 muzungu afudde babadde bagenda bagudde ku accident bali nakamachule mwemba atandikira omwo ne badda mu kusuula ebisente obadde otambula osudde sente zo nnyabo oluzironda gwe mpaaya 2 osigaze zine nyingi wakati nga bipapula so banafa abasoga abakatandika bo kati okubeera nga babba mu nzibe eyo onako lwajjo nga video gye mugenda okulaba twabadde tuzze okukwata video zaffe za bulijjo ne tufunayo abatukubidde bano bonga bagamba balina $1 naye nga tebamanyi
dola ya sente meka bagamba balina dola emitwalo 5 banneebuuzaako bikiwe bityo. So I played the fool mu video eyo nga wonoogiraba nga naye nze ekigendera kyange kyadde kyakujjamu information yonna abayaaye bano bafeera batya. Batadde ku lugendo, genda Kayunga, toka Kayunga, yingira Busoga, basooka ne bakwata layini nti bali kumpi. Buli woba osembera nga bakwongerayo, buli wosembera nga bakwongerayo. So nayagadde nka bakolere naye ekimu kiyinza okubbisa omuntu ku bafere bano kwe kubuuza olina baani sooka ovaawo awo. Womugamba nvuddewo ng'amanya obwongo bwo kati abukutta agenda buvuga. So bano bagezezaako okujjako ate bano babi nnyo bali babba ssente kuba nagezezaako bawa ofa y'okubawa ssente bampe $, nabo bakinaakomaawo naye bano balabika baba baagala ndowooza na kidnappinga oba bakutte oba bakole ki bo nga bayinsistinga gwe jangu. Twabazannya obuzannyo bwaffe nga bulijjo. Mumuzeeyi Kagato najja n'atukwatiramu eky'omukisa omulungi bwe twabadde yabaddewo ng'ebyala abimanyi bulungi ne tumubuuliramu nti of course waliwo abafere abali mu kugezaako okwagala okutufera naye nga of course lwe bageza okusingako awo. Nga bulijjo tubatuusibwako Solange women syrup eno gw'omukyala afuna menstrual cramps gy'oba okozesa osobola okugoba obulumi obwo. Ejja mu 3-in-1 erimu kano koonywa, erimu paadi, erimu ne zipantirayina. Pantirayina nga buba butono bubulidde muno naye mwebuli mu pantirayina bw'oba ogenda okukozesa bwo buno munaku ezo obulumi ezo eza Solange. Nalabeka yabadde mu comment ng'agamba Zanero senga afunayo Solange. Solange ono asangibwa mu supermarkets, clinics, drug shops ate nga bwa bbeeyi nsaamusaamu. Bwali emitala w'amayanja nawe osobola omufuna we batunda ebintu by'Abannayuganda yatuuka dda Solange ono. Yakakasibwa ne National Drug Authority wano e Uganda. So mukozese obwenga osobola okuwona obulumi obwo menstrual cramps. Muna herbal mouthwash yeggwe alina obuzibu bw'amannyo, amannyo galimu obutuli, bw'onywa ebyokya, ebinyogoga amannyo ganyenyera, bw'osenye buno bireeta omusaayi, muna gw'oba okozesa. Yakakasibwa National Drug Authority era nga ajja kuweera ddala akawoowo akalungi oba ogenda kukwana muntu genda sooka osenyese kamuna kano buli ebigambo byonna ebisendekerevu ebirimu akawoowo akalungi bijja kuba bisobola okutambula bulungi. Muna nga omulaba naye yakakasibwa National Drug Authority asanga on drug shops, clinics, pharmacy ez'enjawulo era ojja kubanga osobola okumukozesa bulungi nnyo. Gwali emitala amayanja bwe batunda ebintu by'Abannayuganda muna herbal mouthwash ono atuukawo. Haji Asinikiza musomi wa dduwa namba gyolaba wansi awo gwalina ebizibu byonna ebyenjawulo osobola omukubirako nobeera ng'osobola okumanya ebisingawo bangi bakoledde osobola nawe omugezaako nolaba bwakikutambuliza. Biva Organic Dr. Senjobe ajjanjabisa ddagala lya kinnansi yagamba emmere eddagala ate obutonde bwe busingamu eddagala. So ye musawo yekka alina eddwaliro nga lyo strictly lijjanjabisa butonde asangibwa Hamukasa Road Kabaka njagala boti ng'otudde mu Bulange kalina ojja giraba gendayo atayina nakyo family planning kati ya promoting gy'oba okozesa gwe omukyala agamba nti obuntu buno tebunkwatako. Story eno kanjibawe ogirabe era ogigoberere. Ogenda kulaba abafere oyinza otya obuuka omuntu nti mufere era abafere bafera mu ngeri ki? Wanje obadde ogamba omwana taata yali akolawa? Taata we yali akola mu kitongole kinene ekya UN. Ngavuga bakyasi banene abagenda yakomawo ne ssente ezo nga mulwadde wa mutima nga bamuhuumuzza. Yamalawo bawiikisemu banga n'ekitundu n'ajja afa nga tanazikyusa. Taata ye yafa? Okay. Ssente ezo nazekera mutabanyi we abeera ne jjajjaawe azaala taatuye basitedize Kayunga Bugerere bo manyiyo oba owulirayo ko. Kayunga manyiyo Bugerere we sitegera bulungi. Naye bo bamanyi ekintu kimu nti omuntu akola mu bbanka yasobola okukyusa ssente ezo kati nze nabadde mbagambye okwagala okufunako nti nsobola bafunira omuntu akola mu bbanka mwenjiro kubirako oko nti obanga olina connection esobola ozikyusamu mba nsobola okuwaka enamba yo n'omwana azirina n'oyogerako oko naye nga gwakola mu bbanka. Balina ssente nga mmeka ezo? Balina emitwalo 5 egya $. Mitwalo 5? Bando mulimu notisi eza 10 ziri bando 3 naye nga buli bando emu erimu okapula 10 n'essiru yaako.
ez'ataano bando 2 n'ez'abiri 2 ey'ekumi emu. Kati ffe tuba tusobola omugamba nti ak'ekikumi kavaamu emitwalo 2 naffe nga tufunako ekyokulya waggulu. Ak'ekikumi kavaamu anti kati nkugambye eddoola eri ku 3,000. Anti kati ffe tuba oba oyogera naye omugamba. Mpulira nti anko waswa yava okumpa enamba eno enza akola mu banka gwe yakugambyeko oligenda otambulanga naye okukyusa ssente ezo. Agenda kunnyonnyola buli kimu naye waba akubuuziza bbeeyi gwe mugambe nti kavaamu emitwalo 2 naffe nga tufunako ekyokulya waggulu. Kale kati mpe enamba y'omwana. Talina bantu be balala kuba saagala kukola bintu nga nkebere enamba. Eriki? 0747 33 79 03 074 73 37 37 90 3. Yeyo bamuyita Emma mukubira omugambe nti anko waswa yava enamba yenze gwava okugamba kakola mu banka ate oligenda otambulanga naye okukyusa ssente ezo. Kati anko we waswa waawa because omuntu alina ssente abako. Anko we waswa wa? Waswa Moses owewa? Mugambe nti waswa Moses ono yalengako mu kibuga anko we yafuna accident yampadde enamba. Ye kenyini bamuyita Mukisa Emma mukubireko ojja kuddamu ontegeezeko tulabe. Kale ngenda mukubirako. Kale ojja kuba onzirira tulabe. Kale. Halo? Mukulu gyebaleko. Kale gyebaleko. Kale. Kati waliwo anko wo. Ankubidde essimu wano mbale naakogerako n'eddakiika. Ndowooza nga 5 mabega. Nakani? Ngambye bamuyita anko waswa. Omumanyi anko waswa? Anko waswa ali mu ddwaliro. Anko waswa waswa Moses. Angambye olina ssente. Olina ssente muzeewo ze yajja nazo oyagala zikukyusizaamu. Olina ssente mmeka? Anko gwe gwangambyeko akola mu banka agenda okunyamba okukyusa ssente zino. Essebo. Anko gwoluwa? Ndi mu kibuga. Anti anko olaba Tina zino ez'ekikumi ziri bando 3. Ez'ataano ziri bando 2. Eyabiri bande emu n'ey'ekumi bande emu. Wonna wamu olina ssente mmeka? Anti nina ezo ez'ekikumi bando 3. Ez'ataano bando 2. Ey'ekumi bande emu n'eyabiri bande emu. Ako ziba mmeka? Nange nze mbuuza gwe gw'olina bando kitegeeza ki? Ako mu bando mulimu obupapula 10. Basiba wamu. Basiba wamu ziri mu siiru. Tegeeza tomanyi muwendo gw'olina. Mu buli siiru mulimu obupapula 10. Buno obwe 10 basiba busiiru 3. Anko gwe gwangambye ako akola mu banka agenda okunyamba okukyusa ssente zino. Olingenda otambulanga naye okukyusa ssente ezo. Kati oligenda otambulanga naye okukyusa ssente ezo.
obwataano ataano ne basiba busiiru bubiri. Obwabiri abiri ne basiba kasiiru kamu ne 10 kasiiru kamu. Tegeeza mitwalo nga 5. Wangi? Mitwalo nga 5. 5 gatya? Mitwalo 5. Kwa kategori nasi. 5 gatya? Oyine mitwalo 5 ejja dola. Anko waso yangamba yabibala musimanyizi basimanyi mitwalo emeka. Sitajjukira noba yali angambye simanyi mitwalo emeka. 5. Oba yali angambye mitwalo oba emeka oba mitwalo 4. Okay. Kati sente zo ziriwa. Kuba kati wonozireeta batusobola ozifuna kiba kisobola okumanya. Naye nga sente mulina dola kuba ngambye dola. Kuliko ko omusajja ono w'ebiviiri ebingi. Rubera dola za green. Wangi? Sente za green. Za Kayunga. Kayunga nkimanyi Bugerere kyesitegeera. Kyalo bakiyita Bugerere. Bugerere Kayunga nko. Nanti Kayunga district number kati nzije ngambe ngenda Kayunga. District ye Kayunga eno mu Bugerere. Waliwo ekyalo kye bayita Bugerere. Banange anko. Abakugambye nti bayita eno Bugerere Kayunga gobo gyogamba ngenda Bugerere Kayunga. Okay. Kati nyinza kujja ddi? Anko nze simanyi olunaku lw'obeera bize n'olwotali bize. Olunaku lunaka siteezo sente kubona nyinyonyodde nti sente nyingi. Nze mba nsobola okukyusizaamu nentwalako nange omutemwa gwange. Nanti ako kinyumalo gwe n'oŋŋamba ntya nikujja lunaku weeruti nzeze ne mutegeeza nti waliwo omugenyi ali okujja olunaku weeruti n'otubwira lw'oba ogenda okujja ne tukulinda anko. Jjajja akimanyiiko saagala kujja ate bampite mubbi. Era jjajja era ngenda kumugamba. Okay. Anko. Kale kati nja kuddamu nkubire ku waswa tukkirize. Kati gwe ogenda kujja ddi? Leero lwakuna, si leero lwakuna. Enkya olw'eggulo oluli lutya? Tewali buzibu anko. Kale kati nja kujja enkya olw'eggulo ggulaawo ssaawa nga 8. Oba ogatuuka ssaawa nga 8? Kansooke njogere ne waswa wano. Kale anko. Mugambye nkukubidde. Sente weziri? Anko. Saagala kuvuga mmotoka nkalu ate ntuukaawo mbate sente. Kale anko. Kale beera bulungi. Kale. Halo. Wanji baba. Ono mukulu waswa. Kati omwana gompadde. Lwakuba abadde ananaagira sente sikakasa oba ddala azirina. Sente azirina baba nze akukubidde ngenza okukubira nga nkimanyi kuba jjukira abadde takunnyonnyoddeeko nti waliyo omukyala gwe bali bafunyeeko neiba waabwe. Omukyala? Owulira? Waliyo omukyala gwe bali bafunyeeko neiba waabwe yali akola mobile money. Ntina bayambo bakyusirizaamu ku sente ezo naye tebamulaga sente zonna bamulagako omutwalo gumu ku zino banda ez'ekikumi. N'aleetaako akakebera n'azikebera n'abagamba mbwe gwali ku 5 basaako takisi n'omusolo gwa gavumenti. Olwamuwa omutwalo yabawaako $1,000,000 nga bwa 10,000. Olwagenda teyadda n'amasimu n'agajjako. Ekyo kolaba omukadde ayagala yagamba nti oba ofunye ng'omuntu agenda okuyamba kiba kyetagisa n'otuukira ddala paka waka. Naawe n'olaba ewaka n'olaba n'omukadde ne mugana n'omukadde nga bakulu ku bakulu nti omutwalo guvaamu sente weeziti nawe ogenda kulyako weeziti. Then mukadde n'akukwasa muzzukulu we ne muvaayo naye nga nawe omaze okutegeera ewaka nga naye amaze olabako omuntu aligenda otambula ne muzzukulu we. Anti kati olaba sente ezo. Zo giri emitwalo emeka 5? Wona giri nze nagenda obalabalamu nga giyinza okuba giwera emitwalo nga 5 egya dola. Emitwalo 5. Omanyi sente ezo kati kyekituufu. Tuba tulina ofunako sampo.
aha nati kati kyokola bomukadde akugambye nti nogenda waka wennyini olabe wakola bene sente azikukwasede muve n'omulenzi kuba batasobola sendeka mulenzi nti genda osinkana omuntu gwatanakola ki gwatanalabako kuba mwana muto kati ayagala alaba omuntu omukulu gwabagenda okukwatagana naye akukwase sente then yakwase ne muzukulu we muveyo naye nga mumaze okukerezaganya nti omutwalo guva mu sente weziti naawe ogenda kulyako weziti kuba kati ekyebadde kyetagisa sampo sente ezo soka nozitwalako ku forex bureau naye kaba kyoba omanya kiri kintu kimwe otwalayo akapapulo oba bubiri osooka olaba baddala ntuufu kuba mandi waliwo okukwata n'ebicupuli by'emitwalo 5 ne bakusaba akuuma akazikuba kuba ogambye yazireeta yali driver yali taata we yali akola mu kitongole kinene ekya UN nga driver ng'avuga bajaasi balina bagenda e Somalia singa sente ezo zaali nfwe singa oli omukyala teyababbako omutwalo n'abawako emiliyoni emu oba olukumi n'abagwirako n'akawunga olwagenda teyadda n'amasimu n'agajja kuba yaddamu bakubira nga alikubabuuza mulina sente endala omukadde n'agamba tetulina ezo zokka ze yaleka olwamugamba ekyo n'amasimu n'agajjako naye bagamba mbu yagende mu bizinga mbu yakola amaduuka naye kati ogamba gwe kyomanya sente omwana azina gwe n'oba osobola ogendayo leero oba nga oli bize gwe n'ofuna omuntu gwe weesiga ng'omwesiga bulungi gweosobola otambula naye nga wanalaba ku sente ezo tasobola kutuvaamu osobola otambula naye ne mugenda naye ne musinkana omwana oyo ne mutuukira ddala paka waka ne mulaba sente gwe kennyini wonaaba otuuseewo ojja kunkubira essimu ongambe ekituufu wasa n'abadde siikiriza naye ntuuseewo sente enzirabye n'omulenzi wuno ndi naye era simukutegeka kuvaayo anti kati mbadde saagala kuvaayo kuba kati ezo sente nyingi mbadde saagala kuvaayo nabo naye kati era ekiba kitudde nga sente ddala weeziri lwaki abo abantu kuba kati bamanyi bbeeyi ya sente lwaki tetukwatagana kuba kati naye ndawa n'okufuna lwaki tetukwatagana nkuwulira kati ffe ne tuba wamu ku sente z'e Uganda okitegeera wona mugamba wooti ate ajja kutya buti ye kyayagala kiri kintu kimwagala muntu gwasobola atambula naye kyoba omanyi oli mwana muto newe onagenda naye mu bbanka tasobola kutegeera nti renti eri kugula weeti owulira gwe oli kugenda mutule n'omukadde waka mwogere naye nti omutwalo guvamu sente weziti nawe ogenda kulyako weziti ebiseera byoba oteesemu n'obudde bwo wajjukira omukadde yamanyi nti nogwe okola muki mu bbanka nti nogenda leka bakiraya nti ogenda opiikinga omulenzi then mudeyo naye mukyuse naye kati lwaki mbadde saagala kujja naye kati gwe bagambye nkola mu bbanka ebyaddala sikola mu bbanka kati ngenda kwambala ntya uniform ya bbanka kyaba mbadde njagala ffe tufuneyo ez'e Uganda tubawe batuwe sente kati gwe yamanyi nti abategeera sente ezo baba bakola mu bbanka atagenda kubuuza nti ekyambalo kya bbanka kiriwa olaba bwobanga osobola ng'olina connection osobola ozikyusaamu kola program ogendeyo opiikinga omulenzi oba ng'osobola ofuna omuntu azitegeera obulungi nze omunkonekitingeko agenda apiikinga omwana oyo bakyuse sente ezo tulabe omwana mu bbanka n'asigala mu paakingi kuba kati ekizibu olaba waswa ekiriwo ennaku zino bbanka bambala uniformu okitegeera ekirungi ekiriwo omukadde bamukyalo tebabimanyi nti omuntu wa bbanka afaanana waati alibo bamanyi ekintu kimu nti omuntu ategeera sente ezo aba akola muki mu bbanka owulira gwogenda ino omupiikinga kikulu tasita nti oba omaze okwogera n'omukadde gwe omulenzi nawe otamutuusa mu bbanka osobola omuleka ewuwo gwe ogenda nga n'okyusangamuko mpolampola okomawo waswa ani yakuwadde essimu yange namba gwati ono oyogera ne waswa Moses ono driver ono yavuganko board tebategeera nti no nafuna accident ngeno 40 mu ddwaliro kiro nabadde ayogera eby'eddwaliro ate nga ngaba ate gwe njogedde naye ate kakati simu yange eno tembanga munzanya kazannyo kuba ebyaddala waswa sikupiikinga bulungi kyoba omanya sisobola connectinga ku bintu bya kiyaye kyoba olaba nkugambye oba ng'ofunyemu okutya ng'oba oyinza olowooza nti oba bya kiyaye nti oba oyinza otuukayo n'otuuka nga sente ziriiyo kyoba olaba n'omukadde tasobola kwasa sente mwana tigenda osinka n'omuntu gw'otanalabako gw'oligendera ddala paka waka kulaba mukadde ate oli muntu mukulu owulira oyogere naye nga bakulu ku bakulu nti omutwalo guvamu sente weziti naawe ogenda kulyako weziti then akukwase sente muveeyo n'omulenzi
Bw'obanga osobola ng'oli kutya muntu oba balina kye bali kupanga osobola okireka oba nze n'ofunira omuntu gwe weesiga obulungi ng'azitegeera nze n'omunkonekitingako ne munkonekitinga n'omulenzi oyo ne bazikyusa tobanya tusobola ofunako ekyokulya. Kakati yo ddiiro yeeyita naye kati akankutemu supiidi keko okwambala ekyambalo kya banka omuntu okujja naye nze mbadde nteesa tufune sente ze Uganda obagambe onaze kugula zino kati onagula ki ekintu kyotalabako naawe nanti kyeŋŋamba nti nze nzijje singa omulenzi ako ekipozi kwambala banka kyogamba nti buli akola mu banka aba alina okwambala engoye ziriko banka bwabeera Kaperero gadi ale no abafere bavuddeyo Busoga kati bali Kayunga tata we yali avuga abasirikale bayo ene Somalia najja ne sente anyway akoko just kayisewo buyisi tulina emboozi gye tulina okubeera nga tugobererako kano kayiseemu ka bufere osobola okukalaba n'owulira batya bayinza okuferamu nejas jagadde nange gikola owulire ekituufu bano babbi naye ekigendererwa kyabwe because kati ffe tuli basajja bagezi baagala nnyo ggwe otuuka ofune ssente kitegeeza ssente zo zennyini teziriiwo kyekisooka naye basuubira bwe bakugamba ssente ogenda oba n'emmotoka oba naki kati bo basobola okukutemulira eyo ne basigaza kiri kyo bulaba omugamba tubaweemu eze Uganda nze ntwale ziri bagamba gwe jangu so baba baagala kubba gwe bubbi kyekyo sente nga tekinaba na kutuuka kati bw'oyitira n'ogenda nga batuga basuula ekyo oyinza olowooza agenda kugamba teeka ku simu kuno kati tukwe kati bakyuseemu kati babba muntu yennyini oyinza okwebuuza lwaki abadde alemerako nange mulaze mukolere ekyangu muweeze Uganda singa abadde ayagala bwagazi ssente abadde asobola okukkiriza ekituufu kiri nti bano babbi batemu kuba bagambye ssente ezo $5,000 egya dola wakye tubawaamu ze Uganda singa badde babbi ba bulijjo bano bafeerera ku masimu abadde agamba kankwe namba y'essimu oteekeko gw'ofune ssente but they insisted gwe jangu olabe omukadde so bakutwala mu trap eyaabwe oba okitegeera kati kanziremu mukubire tulabe Hello? Mukulu waswa. Wanji. Ate kati onzigyeko obujja tetumaliriza. Simwebuuseeko bubuusi. Mbadde nkugamba nti ekizibu ekiriwo tolina bw'oleeta muntu na ssente kuyingira mu banka ne ssente nga tomaze kakasa okitegeera we bakukwatira mu banka n'ebisente sente tumanyi kati $5,000 giri Kayunga sebo okakasa otya ndi ddala ntuufu oyingira mu banka nazo olese bicupuli mu banka anti kati ndi kunyonyola gwe toli kugezaako kumpulira kati gwe oli kugamba genda gula bicipuli nakugambye singa sente ezo zaali nfu oli omukazi teyakatuutekooko $1,000 nze kyenkugamba baba oba ofunyemu okutya kireke oba ofunyemu okutya kireke bw'obanga osobola okugenda gye ndi kugamba nti oba ogendeyo pikinga omwana osooka okakase kati gwe oli kugamba kintu kimu nze ngendeyo n'esente mbaguleko toli kwekakasa nti no sente gye ziri oli kugamba bicipuli owulira kati gwe onagula ekyo ekintu kyotanalabako bali ludda wandagirira bulungi kuba mpulira Kayunga Bugerere Kayunga district number omwana ali Kayunga Kiyunga kulawunda awo batunda emiyembe otuuka awo oba otuuse mbambuuse na Kifuma obuuka na Kifuma n'otuuka ne Bukolooto nodde Kayunga mu tawuni owulira otuuke Kayunga mu tawuni n'okwata ku kino ekiyite okuyisimba daamu ng'ekigenderye Busoga otuuka kuyisimba daamu olutuuka ekiyunga mu tawuni oba otuuse omulenzi w'abeera
Kati omulenzi oyo anabeerako ko ne sampo. Ate oligenda kola ki? Saagala kutuukira ddala waka. Kuba kati gongamba okutuuka ewaka nange waka seesigawo. Tetusobola kusisinkana kifo kya lukale. Kale tekirina buzibu bwe kubira omulenzi ogere naye omunyonyole omukuba mugenda osisinkana. Ali tufune ekifo ky'erukale oba restaurant ng'eyo tusooke tulabe nga zeeko oba ne sampo. Kale tekirina buzibu mukubire. Kale. Ozo oli yabadde aliwa. Adasembyawo 70. Alo? Mukulu. Anjako? Kati njogedde ne waswa ekituufu kiri nti ntiddemu okujja ewaka. Ate akootidde ki? Wuliriza. Ntiddemu okujja ewaka nze nga nsuggestinga. Tufune ekifo eky'olukale. Kati gojjeko ne sample tusooke tugikebereko mu Forex Bureau. Bwe tugikeberako tumanye kuba kati nze mbadde mugamba nti ebyaddala okutwala ssente nnyingi bwe zityo mu banka nga tosoose kakasa oba namu. Ate era ako nejjajja mwennyini yatayinza kukwata zonna mulundi gumu n'akuwa ne tugenda naawe. Asooka n'akuwako yadde bando nga bbiri ez'ekikumi n'eyaataano emu. Wamala okukyusa okomezaawo awo nasooka kwongera ne zino. Kati kyogenda okola kigenda kuba weekiti. Ogenda kukwatako ku bbanda ezo. Onkwatireko ekikumi obw'ekikumi nga buna. Okwate ku bw'ataano nga butaano oba nabwo buna. Kati obwo bw'oba oleeta tusooke tugende ku Forex Bureau tukole ki? Anti ako ky'oba okola gwe jangu ngenda kusanga waneeno ekayo ekiyunga waneeno mu senta waneeno ku laawundi. Ng'olina zisampo saagala kugendaka. Tewali buzibu anko. Njagala osokolete sampo ezo tuzitwale tuzivungise. Bwe ziyita nga manya kati awo mulimu guggwa nga otugenda tujjayo zino zonna eziri eka nga tugenda mu banka. Kuba kati okusinziira ono wanyinyonnyoddemu aye kataatawo naye sente yakuba nkube yali avuga basirikale. Kale yali akola mu kitongole kya UN. Nanti nga driver. Kino eky'abazungu. Nga driver kati driver aba yajjayo emitwalo 5 ejja $. Alayika naye yabbanzibe. Kati ate abazungu balina engeri basobola okuwa ssente naye nga teziri operational. Ate akolaba mu kusooka munnyini wano mu senta we tubeera waliwo omukyala eyali akola ku mobile money. Omukyalo nasooka nengenda waali nga manyi nti sente ezo agazikyusiza wali ku mobile money. Nemuwaka akapapula kano kamu ak'ekikumi n'angamba mbu tebazikyusiza wano za mu banka. N'angamba mbu batema omusolo batema ne gavumenti ne takisi. Kati nemutwala ewaka naye tetwamulaga nti tulina sente nnyingi. Jjajja yamulaga nti sigaza banda emu ey'ekikumi yokka gye tulina. Kati omukyalo n'atugamba mbu omutwalo gumu mbu oba ng'okyusizza we zirinya ne we ziba nga zirinya guvaamu miliyoni 12 oba 13. We ziba nga zigudde muvaamu miliyoni 9. Ne tukwata ne tumuwa banda y'emu ey'ekikumi n'agenda n'akyusa. We yagenda n'akyusa yatuleeterako emitwalo 4 n'akawunga kilo 10 n'ebijanjalo kilo 10 n'agamba mu buli kanaku bakyusa emitwalo 7 mu banka. Awulira? Kati we yagulako n'agamba mitwalo 7 mu banka wonawona n'abalanga bino byatugulidde mbu bikola emitwalo 6 n'atuwayo n'emitwalo 4 n'atugamba kati akyusize miliyoni emu nga yo lwakuba mbu ye agenti wa banka. N'agamba nti akyusize miliyoni emu wonawona yatuwaako miliyoni emu n'agenda n'agamba kati balansi ngenda genda n'ekyawe ntyo era nkyuse era mbaleetere. Ako twagenda okutuuka ali ku mobile money omukyala wakolera nga yasengukawo n'eri we yali asula emanju nga yasengukawo yavaawo yagenda twawulira mbu yagenda osimanyi ku bizinga eyo kalangala. Kyova olaba jjajja ayagala omuntu abagenda okutuyamba okukyusa atuuke ewaka naye nga woba ogambye nti byakutwalako bupapula nga bonna tewali buzibu anko kasatuba nga tukwesize.
nanti era kati opapula bona obwo wote tuyingira munda mu banka ku forex bureau wano wabweru okitegeera kuba kati forex bureau naye nazeekyusa zeekomako kati engeri ezo gye giri 5,000 ziba nyingi nnyo osobola zisuusiza mu banka okitegeera naye ate tosobola kuyingira banka na 5,000 nga tokakasiza oba mituufu kuba abo bagenda kukwatirayo bagambe oleese ebikyupuli oleeta akumaka kuba ssente okitegeera kyewambadde nkugamba osooka ofune ku sampe ezo oleeteyo papula nga bonna ku buli z'olina okitegeera tutwale ku forex bureau yo teba banka ka forex bureau eberanga olaba agent banking bwe bamala okukyusaamu nga ddala ntuufu olwo tukime gino emitwalo egibeere waka tugende nazo omulundi gumu mu banka aka onkitegedde tewali buzibu kati jangu tugenda sisinkana wano ekiyunga wano ku lawundi wentuka ekiyunga ku lawundi mbuuzaani anti bwe wotuuka ekiyunga ku lawundi oba ogenda kunkubira nze okulinya boodi okuva wanene okujja okuva wanene okutuukawo ku lawundi 10 bagenda kulinya boodi awo osasule 2 kansubire muli kiriya maani kuba eno diiru efuna kale yanko kale kankikoleko kati oligenda kusimbula saawa eno ngenda simbula saawa eno kale yanko onkubirako oko ng'otambula n'enkulagirya n'otabula kale nze mbadde wano mukono kati kitegeeza ekiyungu mpaamu essaawa wange emu mba nkutuuseeko kale yanko ngenda vuga ogaa kwevuga kale yanko tewali buzibu kale kanvino ne jjajja ngende mugambe kale jjajja mugambe naye nedda kati jjajja nga tonamugamba mpozi musabe akuweeko ku sampo akuweeko ku sampo kubanze kyesaagala kuba ono byanyinyonyodde neŋŋamba naye kati omuntu avuga abasirikale aba yajjawo 5,000 omulundi gumu akuba ŋŋambye yajja ne ssente bw'ate n'afa okitegeera kati neŋŋamba bano abavuga abasirikale bano basobola okuba nabo babba ebyo ebintu by'entalotalo abo nizo okuba yabba ssente z'abasajja nga bazirookinga koodi n'otwala ssente ne babakwatira eyo kale ako kati gwe jangu tugasisinkanize jjajja kangende munnyonnyole mugambe nga woŋŋambye tagenda gaana kale yanko kati gwoba oli kusimbula ng'osimbudde nkubira era kati mu dakiika nga 10 ngenda kuba nsimbula kale anti onkubirako nange kantambule mpolampola ngende ŋŋambe jjajja kale alo Hello. Wanjako. Kakati nze mvudde wano muntoke wano ngakava muntoke wano kitogo kigwerako wendi. Ekitogo wekigwerako kitogo. Wane ebikoloto wano ku garage yabita. Awo weyongere mu maaso nako gwe babuze ko babuze Nti kigende kayunga busa kigende kayunga kiriwa. Weyongere busa sori kulawo ebukoloto. Ebukoloto mpite mukatenga. Wanji? Mpite mukatenga. Katenga yewate. Ongambye oli kuguligende ebukolo ebusaana. Ni busana kiyunga. Ebusaana kiyunga? Ekiyunga kiri ludda kati ndagirirawo. Ati kati ako tugoli sayidi ki? Ebukoloto wendi. Oli bukoloto. Ati kati gwe weyongere mu maaso tuke mu tawuni ekayunga. Bwe ntuke ekayunga Otuke kayunga mu tawuni funaka ogwobuzo bagambe kidde busana kyekiriwa. Ekidde busana manyiwo baalukoze n'oddukola luguudo lupya. Kati gwe luguudo lw'ebusana kati oba otuse ku luguudo lw'ebusana nga lwoli kuvuga ogenda kusanga awo Isimba Dam. Eri ludda waawo. Isimba Dam yaliko oluguudo lw'ebusana olwo. Kati olinga ngamba nti nvuge paka Nabuganyi kuba Isimba Dam eri Nabuganyi. Nabuganyi awo simanyi obutundu bweyo. Kati ongamba otya obaddeyo otya nga ate tomanyiyo nga ate Isimba Dam nayo tomanyi weeri. Wangi? Ekitegeeza tomanyi weeri. Kuba nkubuuziza ne Katenga nga Katenga ke kaggako ovaamu okutuuka ekayunga ng'ovuye bukoloto nawo tomanyiwo. Katenga ke kayunga akatawuni kovaamu. Ke kaggako ovaamu ng'ovuye bukoloto ng'odde ekayunga naye nga tomanyiwo. Kale mbuulire Buuza ekidde ekiyunga ku lawundi anko. Kati olaba woosiruwala odda ate ongambye kayunga ate ombuulira kiyunga. Eyo waliyo kiyunga. Kayunga odda kiyunga wove kayunga n'obuuza odda kiyunga ng'okute ku busaana looti. Stupid.
lwaki oli musiru okutuuka kwekyo bw'ova ekayunga mu ttawuni odda bayitawo Namagabi tosiruwaza bantu mugenda ne mwagala okubba abantu ne mulowooza nti ensi tebategedde okuva ekayunga odda Namagabi ova Namagabi odda Kaazi bw'ova Ekaazi odda Bubajjo bw'ova Bubajjo odda Kiwangula bw'ova Kiwangula odda Kabumbuzi stupid mugenda mubba abantu mulowooza abantu tebabategeera lwaki ate onsiruwaza mbu bw'ova ekayunga odda Kiyunga ekiyunga waliwo laawundi lwaki olimba ensi wa awo wongamba okuva ekayunga ng'ogenda enabuganyi oba kuyisimba ddamu waliwo awali laawundi okujjako okulimba ensi mwagala obubbi obubali kati mukulu nakugambye nti tujja kati nzono gwenze naye yamanyiyo ate by'omunnyonnyola nze nange sibitegeera neeyo teriyo kyalo Kiyunga eyo tekiriiko Kiyunga kiri eri mukono ng'ekabembe sebo kaakati ebintu by'oyogerako gw'otandise kubuzaabuza abantu bw'ova ekayunga ovuga ebyalo mbikubuulidde byonna nga bwe biddiriŋŋana ojja kutuuka ebusaana bw'onaatuuka ebusaana ogende kuyisimba ddamu bw'ogivaako ogenda Nabuganyi bw'ova Nabuganyi oba okutula ddamu gundi oba okutula ogwambula muti lwaki olimba abantu ataako okwerigenda wala eyo akikulaako toli kwagala kulagirira gwomanyiyo naye ate wotamanyi wendi kulagirira naye ate toli kwagala kulaga anti tewali wali round about woŋŋamba kuba yonna mmanyiyo kati gwoba oyagala kati jangu tukusange ffe tusinkane Kayunga katukulinde wano Katikomu nedda gwe katukulinde Katikomu ffe we tuba tubeera gwe kati va naffe tuvudde Kampala ne tujja eyo mukulu abatayagala bireke anko tumanye nti tuli kwagala naye ndikulagira tomanyiyo likulaga nti omanyiyo ngetoka ekayunga mutawuni obuuze ekiyunga ku laawundi kiriwa mukulu nze wenabadde nzija nakugambye ebintu sibitegera bulungi naye era sobola kujja mu ddiiro weetyo nga sina gwenze naye kati ate gwenze naye aŋŋamba byondagira bya kisiru kati ate ye mukambwe alikulaga gyatamanyi kakati nedda nze kyenkugamba kiri bwe kiti kati ffe nga bwe tuvuze zino ndaba okuva wali kuyisimba okutuuka ekayunga ziri kilometers 8 gwe kati vuga 8 ogwo gye wano ffe tuvuze ga 83 bannange ndemulagira naye ate yali kulaga nti akola ki amanyiyo batayagala bireke kati ali kuvuma buvumi batayagala bireke muganda wange omuvakuba buvumi buli muntu kuvuma buvumi webatyo ate gwe nkugambye jangu kale ffe katuyimire wano ku Katikomu wano ekayunga abatayagala bireke mujje wanene kyoza kula mutuuke ekayunga mutawuni mubuuza kutebusaana kiriwo kinonga kiriwa kanjogere ne waswa tulabe oba ye anasobola okugamba gojje we tuli kuba kati nze gwenze naye aŋŋamba ebyo byakiya wano we tutuuse kati ndikumulagirira jangu wano mbu nzijjaako obusiru kati aliko ovumira kyokumuggyako obusiru sebo kuyisimba tewaliiwo kyalo ku luguudo lw'ebusaana tewali kyalo kye bayita Kiyunga tuuka ekayunga obuuzeeko omuntu yenna omugambe kulw'ebusaana kuliko ekiyunga tekiriiko nedda katukolewe tuti kati ebyo okuva wali okumpirwa tuvuzeeko kyetuvuze kati gwe naawe vuga ojje oba temwagala mubireka nkozesa ebintu byakunvuma alabika tetugakwatagana nammwe bw'oba otya okuvuga okutambula obutambuzi kilometers 8 ategeeza ddiiro gyobadde ogamba ffe tuvuze ekisinga obunene kati gwendi naye aŋŋamba teweeyongerayo bo bajje wali ekayunga tebiriiyo kyoba okola anko gwefunakawo omuntu gw'obuuzaawo wooli omugambe ku luguudo lw'ebusaana ng'okuute ku luguudo lw'ebusaana luliko Kiyunga ye ekiyunga waliwo okola awundi olabo batebababuulire waliwo akalawundi k'ettaka ekiyunga
Waba isiza isimba damu ovuga kidakika nga abiri okutuuka ku lawundi batundawo emiyembe batundawo emichunga n'ababoda babirirawo wali kula ku mukono gwako kuliko ne kalina kati kigwe ekiganye okujja kuba nakugambye tugenda sisinkana wammwe tusisinkane mu kifo ekiri public tugambe tukirizigaza ne kugamba tugasisinkana wano Kiyunga ate kati muganya ate yali kuvuma buvume bate mwagala mubireke tujja kukwatagana namwe nga muvuma buvume bantu teri byoyogera kanda abe waswa kale waswa kamunyonyole oyo muyaye ojeko naye kankobere waswa kwa da mo balina dole mitwale eta kisoboka kankobere waswa Wanyi baba mukulu waswa je bale kale nawe baje bale kale kati gwe natambudde naye agamba omwana byanyonyola tabitegeera tubadde tusazeewo goliwa uno gwe natambudde naye tubadde tutuse wano Bukoloto wano ku galaji ya bita Bukoloto muina motoka oba muina piki motoka muvuge motoka Kayunga mu town mukwate Kayunga mukwate Busana Road mujja kuvuga mujja kusanga ekipande nga kisoma Isimba Dam naye ekipande kya Isimba Dam omanyiwe kiri ngovuze Busana Road anti nkitegedde kiri ku kyalo ki okimanyiwe kiri anti mbuuza kiri ku kyalo ki Busana vuka Kayunga anti ovuge Kayunga kuba ovuge Kayunga oddanna Magabi kati obanga ogende Kayunga bwoti mu town mu Kayunga mwenye mu town okwata ku mukono ogulya ogwa ddyo manyimu mu Kayunga waliwo ne ka petrol station ovuga n'ogenda bugenzi n'ovuga oluguudo lw'e Busana nga bwe lugenda ne ŋŋenda ne mpita otuuka mu maaso eyo ojja kusanga ekipande kisoma Isimba Dam tegeera Isimba Dam nga mukwata kino kigenda wansi omukono ogulya ogutalya tubuze mugendayo mugenda ku mukono ogulya ku kipande kimayike Isimba Dam waliwo ka bridge mugenda kumugya kuvugawo muvuka ka bridge akakadaga kakati mugenda kuvugawo waliwo kasenda ngamukute chetaka waliwo kiyunga kulawundi awo ndakwa waliwo kiyunga kulawundi kuwetaka waliwo watundawo enkoko miyembe bene bikibi kyawe n'ababoda we bali mu parking bajje naffe tuvuzeeko kakati mbadde nkugamba bwe nti oli bwakugamba nti ali Kayunga wala nnyo halo yakugambe Kayunga kati anti Kayunga Busana naye ate bw'otuuka Busana toba tugenda kusuuka buliji ya Kadaga buliji ya Kadaga anti mpa omukisa nange njogere kamuli owulira mpa nange omukisa njogere mpa nange omukisa njogere gwe wemba njogera toyagala njogere bw'oŋŋambye nti mpite ku buliji buliji awo bayitawo Nabuganyi otegeddwa baba buliji bayitawo Nabuganyi Isimba Dam kakati kyembuuza olwo oba okyali Kayunga kati awo era nabugambye Kayunga Busana naye oba obiseewo era Kayunga anti ne Busana kiri mu Kayunga naye ate bw'oba otuuka ku buliji eri eyo buliji Nabuganyi olugisukka oba ogenze Embulamuti naye muzeeyi kati olugendo namwe mulwongezaayo nnyo mulimba byewabadde onyinyonyola birala ono gwe naleese kati aŋŋambye kati wosukkaawo kati waki mwe temujja kakati mwe mujje wali tuli Katikomu kati balinde Katikomu baba Katikomu eri mu bayimbi wana wabeere ebidongo ebidongo ati wabeere abayimbi mujje kuzinga mujje naawe tuvuze emotoka tukoyi kati zino wali mayiro 8 ze zikulema okuvuga okujja wano mulabika mulina ababbi munnange be mubba abasinga baba tebamanyi naye ffe tutegeera naye baji bana abasajja ababbi ate batemu
baagalira ddala ogendere ddala wali ewaabwe kati nze ndi buli we mugamba nze nange oyinza okunteeka ate owulidde kyaŋŋamba mbw ate olusukka ddamu y'akadaaga obeera oli we bayita nabugaanyi ddamu weeri bw'osomoka ogwa mu kyalo bakiyita mbulamuti oluva embulamuti oba mu kayunga manya oba mu kamuli oba oyingidde kamuli kati bamale basuule busuuzi wali mu mazzi babadde bantwale oba omanyi folozi zawane kangulumira speedi amazzi kwe gaddukira gye mbadde ngenda ogenderako kati gw'omulambo bagunoonyeza Misiri bagusanga Misiri kuba ne kukaluma gwandiyiseewo speedi abo bayaayi naye babadde balowooza nti tebamanyi nti nonze gwe babadde balagirira mmanyiwo kama oyinza kyalo kikyo nnyonnyola mu Uganda kyesitambulangako zeekagato byonna mbikunyonyo ebyalo okuva e Kayunga mbimugambye ng'ate ye tabimanya abeerayo omanya nti oyo muyaaye mutemu babadde abo bo batemu bennyini oŋŋamba otya nti oliweeyo ate ebyalo byenkugamba nga tamanyi na mugga gw'oyitamu okuva e Bukolooto okutuuka e Kayunga tamanyi na byalo mubuuziza nti okuva e Kayunga bw'oba ova e Kayunga ekyalo kikyosookerako nga wakava e Kayunga nga takimanyi abo bayaaye babbi era abantu begendereze nnyo abo abantu gundi yali taata wange yali ekikutiya kya ddoola ekikutiya kya ddoola muzeeyi kagato amma oyo yasose naŋŋamba mbu taata we yali akola mu UN ng'avuga basirikale UN evuga basirikale teeka okusooka okulowoozaako UN evuga basirikale waliwo abasirikale ba UN abasirikale ba UN bavugwa baddereeva ba UN ate era ng'oli abadde avuga mmotoka za UN ng'avuga basirikale ba UN emmotoka neegwa agambe yagwa bwenaavaayo n'ekikutiya bw'avaayo ebikutiya bya ssente oyo omusajja yali buliyoni ya UN mwe batambuliza ssente kati okujjako nga naawe oba tolina magezi toyinza kuŋŋamba emitwalo 5 egya ddoola n'oba n'emitwalo 5 egya ddoola ng'osobola okukuba essimu n'oyagala okumatiza nze ompaliriza nzigi nnyo egindi paka gindi wonazeemu okkuba musajja wangi ali kugamba muli muvuma buvumi omukadde naye ali kugamba kitegeza bayaaye mwebayaaye mwe mulowooza nti ffe tetutegeera omukadde twogeddeko naye mwe muleme kulowooza nti abantu tebategeera abantu bategeera ababbi engeri gye mubbamu wangi sebo wira omwana akweka omukadde sokweko n'omukadde tetujja kwogera na mukadde omukadde tetunamuvumako ate ate agambye tumuvumye twogedde na mwana tumugambye ajje katiko omwana nga omukadde gwali n'olwekyo kati ffe tuleke omuntu atusirwalireko olw'okuba waliwo omukadde basirwaza abantu bwe batyo kubatambuza bya kisiru nga mwagala kubabba ngeri eyo kati kyekikulemye okutambula mayiro 8 okujja e Kayunga wali katiko omuti wetu balinze kuba ffe tutambudde mwe mulowooza tetutegeera wobanga olikirya nga we wagambye bizinesi eno weeri mitwalo 5 egya ddoola tosobola kugamba mbu olemeddwa okutambulako ffe nga tetutambula ye omuntu alina emitwalo 5 egya ddoola kyekikwesibye embulamuti kale kanziremu omwana ankole ki omukadde ye waali omukadde ye omwana mukubireko nava alina omukadde wamu kale kati kankubire omwana mpo ku mukadde ye ayinza okuba ajja binyonyoka kuba namugambye aleetere zisampo ate awoza ote oba omukadde oba kyekyo nga mogenda omwana omukadde omweze transport yabasanga teri kuweereza transport kwaffe naffe tuvuze sigo twadde transport just tugenda kwogera na mukadde halo mukulu ate kati waswagamba tuvumye mukaddewo tuvumyeko mukaddewo mugamba nva kumugamba anko waswa anko ali kumvuma obusiru ate badde ndi kwogera nga ne jjajja awulira jjajja kwe kugamba nti abona asobola okukwatagana nabo kati tuwe jjajja kuba agambye twogere ne jjajja ayinza obitegeera gwe byakulemye okutegeera jjajja agambye kati naye ekyanza agambye okwogera nammwe era agakwogera nammwe nali kwagala kati mutuuke dairekiti waka anko obanga temusobola okutuuka waka awo nga tubireka kuba jjajja omusajja agole musiru olaba obusiru bwo bwoyongera obwolesa mwe mulowooza nti abantu tebategeera kwenkanaawo
ebyo bye mugenda mukola nga mubba buli bantu tutegeera era owonyera buwonyi olwakujja ggwe n'otukeekayunga nange nandi kukutte n'enkusiba kuba olowooza nti tetutegeera naye era ekisimu kasita tuzifunye tujja banoonya tubalabe mugenda mubba abantu mulimbalimba ensi obwo obuyaaye bwammwe ku busiru bwoyinza okuba nga olina $5,000 nga olemedde nabuganyi gyolemedde mu bunanka ebugadu ng'owunyireeyo mukene stupid obutategeera obukuliko badde olowooza nti oli ku basiru banno kyekibaliisa amaliba g'embizzi nga tegayidde obutategeera obubali ebyo byogenda osiruwala ogenda osiruwale n'abeewammwe mubadde mulowooza nti muli ku basiru bannammwe kyova olaba nze okuva lwe nabasanga nga mugenda mukomba emirambo emabega stupid kati tolaba ndi nogwe musiru tolaba ndi oli musiru musajja ffe tuzze gwoganye okujja kati ate tuvuze emmotoka okujja naye ekituufu kiri nti gwe oba tosobola kuvaayo eyo kitegeeza oli mubbi gwe omusiru ntambuzamu abagezi era muvuze muze nga mwagakula bakozi omusiru mudali baitegerera mulimu mugende muzimulambulemu enkima amazi okitegedde ate oderivayo yaleese obuzibu abadde muvuge muddeyo ate tuli wano bungi nomulala wuuno muli awo alo wangi sebo alo wangi luli kuyambira mwana wange andi kati gwe jejja kati oyo omwana ffe tuvuze paka kati k'omu okitegeera kati ate omwana ono gwe naze naye amubuulira ebifo omwana tabimanyi omwana alinga omuyaaye kati gwe ebintu byobitegeera gwosobola otubuulira nenkuba etana mwana wange mulikufuma biki ebyo bannange naye kati naawe olabye kajasita oli muyaaye onootusonyiwa naye naawe jejja kati oli muyaaye ono asekera namunsekerezi esimu eri mulawodi ebintu byokola byonna biraga oli musiru katonda yatonda abantu abasiru kale oyo alowooza nti ayogeranga mukadde olwawo oyogeranga mukadde akamugwagwa awola mbawonye oli mugwagwa obukodyo bwe muttira abantu twabitegedde ebyo tubimanyi mbawonye bannaaye omukono mu maaso kagiyiseemu uleko kwogera ogirye n'abaana bewaka wangi uleko kwogera ogirye n'abaana bewaka mubadde mwagala kututta busse ekitegeeza si bakujja na muntu yena battako ekimu embezimu abatategeera masiba naye omuntu alina emitwalo 5 ng'avaamu ebigambo ebyo aba tagirina bwetyo ebadde olunaku olwaleero nga kojja Kagatto akulagako yatwalekanye n'abasajja kasita obigwamu nga bikuwemulawemula bikuvuma nga bikuvunaana okubeera omugezi naye just bannaffe ab'omu east eyo nze mpuliranye ebiboozi bya ddoola okuva mu Busoga mulime musiike chapati mulime ebikajjo mukola emirimu mukube bolooka bino ebyawufere yes osobola okubeera nga oyinza okwasa omu bino ndowooza bye bayita koolokoolo bantu babeerawo mu karuumu bantu 10 ne bakuba essimu yogerako ne taata jjajja wange ate ono yali avuga mu UN ebyo bikoolokoolo tewakyaliwo munnayuganda ategeera gwe bayinza kubbira mu bikoolokoolo naye nga toyagala kubbira mu bino ebintu bya koolokoolo tokkiriza muntu kusomera ddiiru ng'akulaga gitegeereko wekka omuntu takumanyi omubuuzi ate nzaani nti muntu kyayinza okukwagaliza out of the blue so bwetyo badde olunaku olwaleero ndoza mutegedde obufere obuli mu bannaffe abali mu east eyo be bakyakutte kati akati naye nkugambye wano e Kampala
fete twavuzeeko wadde n'olugendo n'olumu we twabadde naffe twabatadde ku koolokolo kwayagambye kasa muvuze emmotoka sebo kyemanyi olaba vidiyo eno we twazudde nti muli bakoolokolo naffe tetubateeka ku koolokolo era wanyini wano olaba we tuli kati oyinza okugamba kati wano ndiwa wano wennyini wano we nabadde era toyinza na kumanya we nabadde naye we nabadde saavuze ku mmotoka sirina we nagenze just nategedde nti era omubbi atera kuba musiru nategedde butegeezi nti kakuweemu eddakiika 2 nziremu nkukubire nti kati nsimbudde nkuweemu essaawa nti kati nkoze bwe nti I didn't make a single step okuva we nabadde so wakolidde wana kasita muvuze emmotoka biki tetwasimbuddeko wadde we twabadde wano wootulabira wano we twabadde ku koolokolo naffe twakutadde ku koolokolo naye ng'ekigendererwa kyabadde nti katulage bannaffe abalala bo nawe mugenda okuddamu okukubira essimu abanaaba balabye ku Final Channel bajja kutegeera bali ku koolokolo era bannaye woba olina obudde oba koolokolo nakukubira naawe muwe obudde kiyamba okukendeeza ku airtime ow'okubba abalala okitegeera so woba olina obudde ng'olinayo ebiboozi byoyagala okonywa weefuule musiru onyumye naye muwanvuye osobola okukendeeza ku bantu be banabba nga airtime waabwe omulidde we out